Omu-wife annyonnyodde ekyamutwala ku kyeyo naye nga bambi Byanaku wasiibye otya wasize otya gwe n'omulungi ampuliriza All Channel Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Bangi muze munsaba ndeetera eby'omu-wife ez'emisana zaakola emisana mikwano. Here we go. Era ensonga lwaki mbagamba nnyo nti mukozese comment section okuyisawo kyonna ky'owulira ky'oyagala oyisawo. Nziyitamu nzilaikinga nzisoma ne mbaddamu zonna ze mbeera nsobodde mikwano. Comment nga kyonna ky'owulira okulaba okwagala okuyisawo bwe mba nsobola okukireeta nja kubeera nga nkireeta. Omu-wife annyonnyodde ensonga lwaki yagenda ku kyeyo olw'embeera gye yali ayitamu nga ffenna tukimanyi nti teri muntu agenda ku kyeyo nti olw'okuba ali mu mbeera nnungi. Bangi bamala kubeera nga banyigirizibwa ne basalawo bagende ku kyeyo bakyuse obulamu bwabwe olw'embeera gye yayitangamu ng'akooye omuzigo akooye okwegayirira omusajja. Ng'omanyi abasajja Uganda beegayiriza buli k'oyagala n'ofukamira n'okuba amaviivi ku ttaka naye ng'ayagala abeereko n'akasente akake mu nsawo. Sisobola kubibanyonnyola bimalayo naye nga bibadde biwanvu. Eno live erimu ebyokuyiga bingi, eriko abantu abali mu diaspora, eriko amagezi mangi ag'enjawulo. Naawe osobola okukozesa comment section okutuwa kyonna kyonna ky'oyagala okuyisaawo. Katubeera ate nga tweyongerayo. Bambi nkusaba watch to the end, togenda kusigala kyekimu. Ate enyuma nnyo temanyi na ya kiro. Sasa kumalamu na mwezi mwaka mulamba nenze nga mpulira bintami nga nkoyo waavu buli kaseera sente ojjo eno olina okusaba musajja olina okwegonza eri omusajja akuwe ssente. Omusajja n'omukwata nga bebi olabe ng'akulekerayo ekyetaano. Bannaye nga nabikoowa ne ngamba kangende Saudi nga ssente tezirabika. Okitegeera naye munnaye we natuuka eno TikTok eno y'amaanyi nnyo. TikTok eno ya mugaso era abaagala ogiyigirako bagiyigirako. Nze natuuka eno bwalina twaleeyo olutwe bwe natuuka eno ng'olwo nzize njagala gula poloti nzibeko ennyumba yange nenga abana ne wenzimbe ruumu 2 bwezi zijja kumala era abawala bangi boogera kintu kimu. Bonna abawala abasinga bagamba banayinze bannange ne wenzimbayo ruumu 2 mba mmaze. Okitegeera ne ngamba kati kangende nkoleyo emyezi gyange ng'emekaawo ne njibala. Ne ngamba kino wenjimala ngule poloti nkoleyo emirala bwe giti nzimbemu ne nzimamu ruumu 2 bwe mala kati nkole ezaki eza bizinesi nze ng'era bwe obwongo bwange byenzize nabyo. Munnange natuuka eno manyi bw'obeera n'abantu bweweesembereza n'abantu abategeera abantu aboogera ebizimba naawe ofunamu ekirowoozo ekirala. Ne banembera ku TikTok nakolanga zi live n'ekyazaako abantu ne boogera ku bintu ebyo ne bagamba omwana omuwala ozadde omwana sinakindi olina okuddamu ofumbirwe kiki ekikuzimbisa ennyumba y'amaka ng'ogenda okwasa omusajja. Nenzirika nenkirowoozaako ngamba naye wamma kituufu kakati olwo bwe ngenda mufumbe n'ennyumba ngireke wano nga nkalu tezaala magoba. Okitegeera tezaala wabula eryawo yalya buli ssente ze ate empitirivu kuba oyagalamu ebintu eby'ebbeeyi oguliddemu entebe ate munaye temunaye omukyala eyeezimbidde. Munnange nga nkyusa ebirowoozo nga ngamba nti kennina omwana manyi abasajja b'ennaku zino mubamanyi bw'oba tobeera naye. You can rent out your property naye luba tofunamu kingi era ewunziko ekaddiye. Anti you can rent into 1.5 naye ozimbyewa mwana gwe ozimbyewa. Abakati tunoonya poloti za layisi n'ofuna poloti nga ngazi mu kyalo yalo
ozimbyewa kyo nakyo kikulu kyobalaba n'emizigo gino kintu oba oyagala ogizimba olina okumanya gye wengiteeka njagalamu sente omwezi oba olamu emitwalo 4 omwezi kyokka ozimbye mu kyalo eri mu nsi tebajja gaku ekitundu soko kitunuulire naawe tekinaba kulaba abasulamu basula mu buyumba bwaleeta gozimbyemu emizigo gya 2 omwezi ofa kinezi munange nakyusa mpolampola ebirowoozo by'okuzimba ennyumba ey'amaka n'embivaako nengamba nti naye kenina omwana ono bw'alituuka oku school fees nga mmanjibwa okitegeera school fees bw'alituuka nga mmanjibwa ndikola ntya eno ennyumba erizaala school fees munange nkyo nga nkyusa ekirowoozo nga ngamba kangule poloti nzimbeko emizigo gyange tegivunda okitegeera tegivunda oli waba takusasula osobola omuga mukwano yiyawo olaga nyumba yange njagala gikozesa njagala ndiramu nkoko alo naye bawala bangi bannange abatalina kiddako naye nga bali eno bakola nga tebalina kiddako amazima gennyini okitegeera bawala bangi abali eno nga tebalina kiddako tera baziraba ate bw'oba olina ambition tosobola kugabagaba bwotyo ssente nze nina omuntu wange yakozeseza jasi 20 naye bannange nanyiize anti bosi muto nagambye like mi sina kiddako noonya bizinensi yakukola naye sigiraba kati awo ozimbira emizigo ndoba totadde mubwongo obungi jasi okubanja obubanja akasenteko otegeeza oba asubula poloti ng'oli eno tolina kiddako sooka sente ozisubulemu poloti ettaka likuleera magi oli oguze $5,000 mu myezi myaka bwegityo ne waligula leero $5,000 osobola okeera enkyo oli ng'anoonya ettaka n'omugamba $7,000,000 oba tozina sikikuwa osobola n'ogitunda 10 kuba buli ali wakati fe abali kukyera byebyo oba onoonya kikuyisaawo kuba oba oyagala kinene kyoyongerako kati awo osuubulamu ettaka naye osuubula $5,555 gwe n'otereka ettaka lyonna eribeerawo awo ate togula mu kibuga ogulako mabbalibbali webati eyo wakulaakulana obukulaakulana awo mu kibuga kati tewakyali nga omanyi Kampala tewakyagulika nagula ettaka ttono weeriti sente nga mpitirivu awo oba bikusaze bakitegeera how are you beautiful oli eyo wagamba ki baana mmwe nyina omuntu wange yakozesa jasimu $20 bwe gati n'ataŋŋamba naye sinafuna namaanyi googera nze mbabuulira obimanyi era naye yaba owuwo kyaba yakoze ensobi teyayogedde kati abantu bangi abali wano oba onomalayo how long to build rentals n'ekirungi ky'okuzimba ng'okyali ku kyeyo ekirungi kyako tosobola okugamba sente zikyabulako kanyongere ku bbanga ennyumba zange zikuzibwe ekirungi ky'okuzimbira ku kyeyo singa oba ofunye omuntu omutuufu akuyambako kitegeera naye era nayina bba w'amazima ati alina bba w'amazima kuna mukama akukwatirako okuwa amazima naye omanya nti kati mbuzaayo ebbanga bwerikingireyo naye sente teziwera ankole ki kanyongereko emyezi gyange nga 10 malala agiraalinda oba akooya awasa omulala okitegeera naye nga mugamba mutya netugamba munange mpozi gwe
bulungi. Nange gye ndi musanyufu nnyo okubeera nga mbeegaseeko. Mashallah. Jojo. Bulijjo noonya nnyo kano akakisa. Naye ng'ebiseera ebisinga sifuna kakisa ako. Agamba atya Miss Damamu? Agamba God is better. Ndi bulungi. Jojo mpulidde kuyagala kuzimba. Wanje? Oyagala kuzimba? Ani, obadde olina kuloko. Badde njagala onkwasa sayiti. Omusajja oyo ayagala kukwasa sayiti. Nkwasa sayiti bana babba mu musenyu seminti. Kitegeera. Ebaddala abaana bangi tebamanyi kiddako naye kati malala obayambye otya okufuna ekiddako. Atamanyi kiddaka gye muwase. Atoliwa amazzi mwagala kuwasa. Ate bonna anaabamalayo. Omusajja ono. Bonna abakazi anaabawasa. Kitegeera. Simanyi nakumanya. Akati bannange tuli mu kusala amagezi tuyambye tutya abakyala bannaffe abatalina kiddako. Wallahi ye abaana bali ku kyeyo naye nga tebalina kiddako. Nga ali mu kiyumba abonaabona. Kitegeera. Abaana ne babuulira ekiddako tebawulira. Nedda si bonna. Omuntu era owuuta n'otegeera n'osengejja. Eri atawuliriza. Tata bwe yatugamba gira tanka y'amazzi ogiteeke ewaka. Malala yogerayo ekigambo. Tata bwe yatuwa process Malala y'okugaggawa. yogera ekigambo kimbwa kiki ekisesa ngenda kujjako. Kale kansirike kampuliriza abalala. Wanji mugenyi. Mbalamusizzaako bannange. Kale taata. Mbadde mu comment section ne ngamba nze siwagira muntu azimba nnyumba wadde ya mizigo oba yakusulamu. Lwaki ngamba bwentyo? Kakati omwana ayinza okubeera ku kyeyeeyo kyo tubale nti afuna kakadde. Okugula poloti kwokka poloti etegeerekeka kuyinza okumumalako obukadde 10. Egenda okuwa kasinga obukadde 10 kitegeeza ye emyezi 10. Nze nasooka poloti. Ng'agiguze mu kilomita 3 okuva e Kampala, nga 3.5 okuva e Kampala. Ati bw'oba okutte ku lw'emukono awo bw'oba okutte ku lw'ejjinja kuva Kampala ayinza okugenda awo ng'oyisizza Namawojjolo ng'ogenda kutuuka Namawojjolo naye era si ku kkubo munda. Kati Mugambe no Masoga. Naye ng'ogenda eyo kale. Katugambe kale poloti agiguze mu bukadde 10. Poloti waba agiguze obukadde 10 ey'obukadde 10 okuzimba ennyumba esobola omuwaayo emitwalo 10 omwezi agenda giteekamu era miliyoni nga 3 kale. Emyaka 3. Kati ogenda okubalirira waliwo n'okugula empewo. Wanje? Waliwo n'okugula empewo. N'okugula empewo. Ekyawo tebagambe muno. Ate awo okugendawo bulungi abantu abasinga naye mpulira essanyu okubanga invitees okujja wano ku live mbaze ebbanga nga nkuba naye nga tonteekako maama naye ensiimye munnange kati ngenda teesa ku mulamu ogwo gw'oleese mukwano. Teesa. Olaba Miss Damamu emyaka 2 tegimala kamaama. Emyaka 2 tegimala kuzimba nyumba ng'olinawo ne boolabirirako e Uganda abaana basoma emyaka 2 tegimala. Ekyo kyo tubeerewo nga tukola nga tukimanyi kubanza nakubako ekyeyo emyaka 2 egyasooka naye nazimbako nnyumba y'abazadde yokka. Oba okitegeera nnyumba y'abazadde yokka nenkulayo ne kapoloti ate nakagula mu kyalo kyova olaba nakagula sente ntono. Oba okitegeera so bannaye bwe tuba tukola kozi tukole emyaka 4 awo ojja kufuna ky'oyagala ozimbeyo akayumba omanye nti nawe olina amakaago naye emyaka 2 kamaama emyaka 2 tegimala.
kukuutira baganda bange abakola ate ne ssente ekirala tube n'abantu betuziwa nga tubeesiga nti olina maama wakiri maama wo aliyo ssente zo naye okugamba mbu osindikira mwannyoko ssente osindikira muganda wo nze kye batuusaako nakiraba misidamaamu nze nasindikiranga muganda wange muto wange ssente naye ssente yazirya basajja nga ayagalamu abasajja bwagabira abasajja gwakwanye luli bw'atamuwa namukuba empi namuggyako ssente kyokka nga yakava mu banka okugyayo ssente kaakati naye okitegeera kuzimba wadde mugenya kigaanye Mama mbadde nsaba ompeyo eddakiika nga 3 ensonga yange eno ngituuse nze mugenyi kakati ekintu ekisooka omukyala avuddeko agambye nti wakiri maama wo alya ssente zo naye teri muntu ayinza kulya ssente zo n'osanyuka ne bwabeera maama ate nno ekisinga okuluma maama wo kulya kuba gwe oba okimanyi kyatulyakukulira nnyo yebeera abagimanyira maama wo n'alya ssente naye nze badde ngamba nti abaana bonna abagenda ku kyeyo bw'oba tonnamanya bw'oyinza kutereka ssente z'ofunye bulungi nga gw'ozeeterekedde oba oguddewo akawunti wano n'olaba oba mukamawo n'okolagana ne mukamawo kubanga kambabulire banka zino zonna zetukozesa zirina enkola gye bayita mobile app ng'ogenda mu banka n'oggulawo akawunti yo n'ogiconnectinga ku ssimu yo gwe bw'otuuka ku kyeyo ne bw'ogamba mukamawo nti nteerangako ssente nga zijja direct ku ssimu yange gwe n'ozeetera ku banka akawunti yo wadde oli mu kiyumba kisobokera ddala okusinga okuziwa omuntu oyo azikutwalire ate era ne waba muntu ng'azikuteereddeyo ng'olina mobile ate nga banka mwanyinaze banka ate nga yebba ssente tuleme kuddira ensonga ng'emu bbiri tugifule issu ya banka zonna zonna banka zijja kukola magoba bwe bayajja kukola magoba obwo buyitamu baba butono okusinga be bayamba banka esobola okutereka ssente okusinga abantu kubanga yo olina ne wootandikira bwe baba nga zibuze naye omuntu otandikira wa so nze kyembadde ngamba abantu okusinga okuzimba kati mwanyinaze wulira kankugambeyo kano wakiri ate kyogambye bw'otyo omala gagulawo akawunti yeeno kati nga nze bwe naggulawo akawunti yeeno n'omanya nti bw'oba oddayo ogenda ku banka yeeno n'ojjayo ssente naye bw'ogamba mbu n'oteeka ssente mu banka ye Uganda mwanyinaze munnaaye banka ze Uganda ndabye abanene n'abatono naye teri kye babayamba bakaabidde mu mabanka teri kye babayambye so kozi ate ng'oguddewo eyeeno kubanze kati nasala amagezi naggulawo banka yeeno naggulawo akawunti yeeno kati gye nnina era mukama wange okunsasula ssente zigenda direct ku akawunti yange naye okugamba mbudde okugulewo akawunti oteeke nga zigenda direct Uganda banaye tukyakaaba era tukyaddayo mu mazika kale kati mbadde ngamba bwe nti omuntu okuzimba emizigo akoze bizinensi aterese ssente zo n'ojja n'okola bizinensi asinga oba okugula ettaka oba lya miliyoni nga 2 n'olimirako bulimizi nga lyakyapa siwagira muntu atali mu Uganda kugula ttaka lya ndagaano bw'oba oyagala bakubbe ng'oyagala okukola ensobi mu Uganda gula ettaka ly'endagaano ate ne bw'oba ogula ettaka ly'ekyapa sooka onoonyereze nti ekyapa ekyo gye kiri bw'onaaba ompadde omukisa nja kujja nnyonnyola abantu omuntu ategeera atya nti ekyapa gye kiri era agula ate ettaka ly'ekyapa n'osimbako ebintu ogambe nti oba osimbyeko kalitunsi oba osimbyeko kintu obaokoleddeko projekiti osobola okugyamu ssente okusinga omuntu alina emizigo nga teweeraliikirira omanya nti sizoni eno efudde nja kukola endala naye emizigo bwe bakubba oba ogenze kale byebyo byange naye nga ssente yo ogikuuma ssente omuntu yandisobodde okugamba mukama wa mugulirewo akawunti yakyasinze mukama wabaasa okugulira akawunti n'akuwa ATM kadi yo wali nga ne ssente osobozi muntu alingira ku ssimu yo ku app wali laba malala okola kizibu kitono nnyo bwe kiti ne kikulesa ssente ze Saudi okitegeera okola ensobi ntono nnyo bweti ne bakulesa ssente zo ekitegeera ne bakudipootinga tolina ngeri gy'ogira bakudipootinze nno ne mu passport ne bateekamu
akwakala ensi kati nga mu abazirimu abazitegeera naye kati ate ffe abali eno olaba eno gundi kaadi y'akawunti yo osobola okuyira bannaye kozi nga bakututte kati ndiggwa nti tebakuyimirizaako naye w'obanga akawunti yo osobola okugenda wali mu bbanka kubuno obubanka obuli ku makubo osonsekamu busonsesi ne Uganda ozijjayo okitegeera ate eno kaadi ne woba ogenze naye Uganda sente ozijjayo yeeno gyemba nayo bannange mbadde nsaba mumpe ku mukisa yekola buli wamu kale bannaye neyanza nnyo neyanzeeke omwami abadde ayogera wano eno mwami mugenyi njogedde naye ku platform nyingi mbadde saagala agende kuba mpulidde ng'ayogera ng'agenda vaako ne ng'akanzi okusookera ddala miss webale nnyo okumpita wano eno mbadde ng'azija wano ku programu eri emalako ki stress n'engiraba naye amannya agange nze tiktok bampita Mr. Lubega naye nga nze Lubega Dios nsinzira wano mu ggwanga erya Norway mu kibuga Tromso. Emyezi 3 emabega natandikawo platform yange neya TikTok kwe najja okusomeseza abantu ebintu bingi obabulira experience yange n'okusharinga amagezi. Ensonga eno gyetwogeddeko wano ngenze ngisomesa nnyo ku platforms nyingi owa mukulu Uptop, mukulu Sadik Kata nga nsomesa ku bintu bingi. Okusookera ddala nina video nagitaddeyo ennaku 6 emabega nga ngamba abantu nti omuntu okukola tewetaaga capital ebeera motivation kyenjagadde twogereko okusinziira ku mulamwa guneeno eri muggwa omuntu nti abantu abasinga ba motivational speaker we bajja ku TikTok we babeera ku TV e Uganda baleetera abantu pulaani ki ky'olina okukola nga nze bwe najja no ku platform ne mbagamba nti genda e Uganda otandike business genda ogulewo edduuka ly'essimu genda okole ki ne kati ekyo nze kyempulira oba kyempulaninga nti kisobola okukola naye ekintu ekikola ekintu kyonna mu bulamu kyoyagala okukola ebeera motivation gwe bwokera ku makya n'ofuna oyo gwe bayita mwoyo mutuukirivu n'akukkako n'ogamba ngenda kukola program nga bagiyita omu-wife n'omu-husband n'otakizza mabega n'ogulawo akawunti eya TikTok n'ojja n'okipushinga boom olunaku lumu ne kijja nga bw'olaba ttanuulu y'amabulooka lwejja n'ogamba omwana yakikubye. Omuntu yenna w'oba oliyeyo ng'owulira muli mwoyo mutuukirivu akusseeko wakuzimba banenze mbabuulira muzimbe olw'ensonga emu nze bino mbyogerera out of experience nasooka okugula ku ttaka lyange erisooka nga nnina emyaka 18 najja ku kineyo wano nga nakamala senior 6 nakamala wano mu Europe kati ngenda myaka 10 najja ku kineyo nga nakamala senior ey'omukaaga nasooka nengezaako Uganda teyankuba abantu abadde bangoberera mujja muwuliriza story yange nga ngibanyumiza abantu bamotivate nga ba-inspiring ebyokukola natuuka wano mu Norway neezimba nenfuuka chef hotel mwenkola ndi head chef yesinga obunene wano mu kino ekibuga ate nsoma busawo naye bino ebintu bye mbagamba ebeera motivation kikedde ku makya mwoyo mutuukirivu n'akulinnyako nga abalokole bayita kisobola naye gwe bukera ku makya n'ofuna kye bayita obwagazi fe abasajja obwagazi bwe tufuna obukwana omukyala ne butakuvaako n'ogamba nja kgenda n'ono n'okigezaako naye kati gwera basinga bukeera enkya nga nze Lubega ndabye njagala mukyala mutono nga mwami mugenyi ayagala mukyala munene mwami mugenyi nangamba Lubega tukwanamu omunene kigenda kunyemerera naye nze bwe nyenda nekino ekyange kyenfunye kijja kukola kati lwaki mbagamba muzimbe this is the reason bw'okwata ssente zo waliwo ekintu mwami mugenyi kyeyayogeddeko wali ekyogula poloti buli muntu yenna ali mu diaspora oba oli mu nsi z'Abawarabu oba wa sooka omanye nti ofuna akakaddeko kamu omusomo gwe nasooka okukola nabasomesa ano ne mbagamba omuntu bw'oba ofuna akakadde kamu towola ssente tokkirizibwa nakukkirizibwa ogaba bugabi ate kakadde ogabako kimu kya 10 ogaba mutwalo omuntu w'akakadde teweegaggasa togenda mu byakwegaggasa bineeno ogambe nti bali bakola ebishawa bawe ssente nti bali bakola baby shower tubawe ssente bali eri bagenda kwanjula bawole omuntu w'akakadde tawola omuntu ow'akakadde obanga omwana atandise okwavula obwavuzi kati twagala tutuuke ku siteepu y'okutengerera kati siteepu y'okutengerera yeeruwa yeeno ng'otegedde nti nfuna akakadde kamu nalekayo omwana wange e Uganda agenda n'asoma
mugirako ssente za nassalo oba eza primary. Omwana wa primary muteeke mu ssomero erisaamusaamu, tomutwala mu ssomero lya mitwalo 7, mutwale mu ssomero lya mitwalo 15, kubanga abo abaana bayiga just luzungu. Omanye nti omwana oyo asoma, muteeke ne bwe liba ssomero lya mitwalo 10, omwana wo tajja kudda mabega. Omwana wa primary tolina ky'omutereezaako kiri awo nga tannatuuka mu P5 P6 P7. Omwana wa nassale ayiga buyizi kyati na kwogera luzungu, my mom, my dad, kiwedde. Kati tandika akakadde kano okuseevingako ssente. Omanye nti omwaka gumu olina ssente z'oteresa obwo obukadde 8. Obukadde 8 obwo obufuna gende wantu wonna eye wammwe gye wava oguleyo poloti, kubanga ku kibuga baseerawo poloti za bukadde 10. Ekyo ekintu ekikalu ky'oguze bw'ona opulaninga okumala mu bawalabu emyaka 4, w'onooviirayo ku mwaka ogusooka ng'agula poloti neba ya bukadde 8 ng'eriko ekyapa nga poloti eyo ntuufu. Banaye mwe abali mu nsi z'abawalabu mutusinga ozitegeera. Omwana ali mu nsi z'abawalabu tayinza tereka ssente mu nnyumba mwasula na muwalabu. Bagenda keera enkya bakoleko statement nti wababbye ssente, bakwate ku vidiyo bennyini babufulumye ku TikTok bakutwale ku poliisi naye nga baagala kubbako ssente. Ogenda funa nabwo obuzibu bakusaleko omutwe. Omuwalabu ku ssente, kuba nange nali sitegeera nsi z'abawalabu naye ebbanga lyemaze ku TikTok abantu benjogera nabo ba nsi z'abawalabu bazinnyonnyodde ne nzitegeera. Omwana ali mu nsi z'abawalabu taterekayo ssente. Naye gwe bw'oba ova e Uganda waliyo banka entuufu. Tali muzina endala ffe ze tulimu ate. Ekitali muzina endala kuba eno endala gwe ssente otambula nazo banka kaadi. Eno tobeera na cash. Osobola n'obeera nazo mu nfu. Kakati waliyo omwana omu alina omukisa mu bawalabu nti bajja kuggyako ssente naye bane ekitwale nti abasinga obungi bafuna ebizibu. Abantu si be bamu. Katono nnyo mwanyinaze. Katono nnyo nkutangazeemu wano. Bw'ogamba bw'oti okugula poloti ey'emiliyoni 8 nti ebaako ekyapa, nze nankamala ogigula mu biseera bino naye tebampa kyapa. Okitegeera kuba sinabaana kuweza na myezi giwera 3 nankamala ogisasula ya miliyoni 8 n'ekitundu naye tebampeerako kyapa. Ati kati maama wange owulirizaako, kati nze kankubuulire, ninako nange we nagula nga wa bukadde 5.5 nga n'ekyapa bakimpeereddewo. Poloti esinziira wa ogenda okugula, ensonga lwaki abaana mbagambye genda olabe eri ewammwe. Bano abaana bajja ku kyeyo mu nsi z'abawalabu, abaana baveeyo erukwingiri. Buli kitundu mu Uganda kireeta abaana. Buli omu gwe genda ogule kuba companies ezibaleeta zigenda eyo Lwakitula ne zitika abaana. Abaana bajja ku kyeyo mu bawalabu tebava mu Kampala wokka oba mu Wakiso. Abaana bava buli wamu. Ate kaakati osobola nawe just 10% ku baana abajja wano ku kyeyo. Abaana kati babajja eyo wala. Banaye genda okuleka politiko nga kaliko ekyapa. Kati ddamu era osonda empolampola bw'oba ova e Uganda. Bw'oyavayo nga toguddewo akawunti. Ensobi wagikola buli omunoonyi. Kati ku luno obuddayo gulawo akawunti. Waliwo nekibadda Uganda waliwo banka gye sitagala kubira wano Kalango. Naye kati yakikoze nga woba olina endagamuntu nga wagenda nayo n'osengeza abawalabu. Osobola okukozesa apo n'ogulawo akawunti n'ossaako endagamuntu yo akawunti n'otandika okugikozesa. Kaakati bw'omala okufunawo obusente bwaffe tubufunye tukoze ka poloti kaffe ki kye wandibadde okola. Omuntu atali Uganda banaye temuteeka ssente mu bino ebintu nti gundi anundira ente, gundi anundira enkoko, gundi ankolera ki. Ekintu kyonna nga toliiwo oli mu kukema abantu bewaleka nga bakwagala bagenda kutta be bajja okuwa obutwa nga otuuse ku kisaawe Entebbe. Ekintu kyonna nga toliiwo. Ekintu kyonna nga toliiwo ne we liba dduuka ly'amasimu. Nze Lubega bwe naateekamu ssente zange oli nga tayagadde kunziba ajja kundaganga nti ssente ezo weeziri akwate ezange zennyini z'atunze agenda agula essimu gy'atunze agikomyewo mu dduuka buli kana kwanguyira ngambe mune Lubega tebitambula ne ssente zikema. Nze gwe muwulira wano muganda wange mwenyini yambankingiranga ssente mu Centenary Bank n'agenda n'akonekitingako essimu ye ya mobile money oba yakolagana naani n'anziba obukadde 8. Tuli mu kooti bino bye mbagamba banenze mbagamba be careful. Ssente zikema. Muganda ogwo wali okyusa naye engoye nga muzambala enkya mugenda kuba temukyakolagana lwa ssente. Ssente yo gwagyetegerera gwagyekolerera toyawukana na ssente yo. Kati ki kye wandikoze singa obadde oguzeeyo akapoloti? Z'amagezi genkuwa teekawo ekintu ekikalu.
zimba netozimba nyumba zakwejalabya kakati kubayoka mulaniko ennaku zino waliwo enzimba eyokkefereza nga togenda nakwonoona ssente nti mukadde 5 osobola ozimba ng'okkefereza mpolampola kintu kikyomwana muwala wati oteekewo obuzigo bwo ng'akamu katonodde ku kkubo kaliko edduuka emabega oteekeyo obuyumba obw'okusula bwe ne bw'obeera okukyeyo n'omanya nti bangobye awo osobola otandikirawo mu kabizinensi olutye oba olw'omunaana emyaka ena gy'omazeeyo eba yayinzaobukadde 25 ate kati oyongeddeko obuzigo ogikulaakulanyiza oba ogyongeddemu obukadde 2 ogikulaakulanyiza ne bw'oyagala ogitunda ojja kukwera mu bukadde 8-10 nze mbabuulira property e Uganda ekula so banaye nze mbakubiriza obuddamu ndaba mu comment section ng'amagamba muzimbe genda ku page yange ojja kulabayo video eyo ng'ajogera ku motivational speaker ng'amagamba bannaye abaana mubaleke bazimbe kyekintu kyokka kale kyekiringanga ekikyasinza okubeera security kyekintu ekiri secure ennyo okusobola okukola nga toli Uganda tukkirize tugaane nti abazimbi bafa naye waliwo abantu abeesigwa etuyinza okufuna mbadde nina abaami benjagala okufunako eyo Uganda nga nayogera nabo bankolerako nga mbagamba lwaki okulawo kampani nemuyamba kuba abaana abali mu nsi z'abawalako okubazimbirako empolampola kubanga bane abantu babbi abazimbi bajja kubba naye ate kisingako okudda e Uganda nga obukadde bwonna 3 bwokoze ku kyeyo bonna baabubba kkiriza ati bisi kyogula akapoloti bakuzimbire oli ne walaba akubbi akakadde kamu naye kyebataddewo kya bukadde 3 kiba kisinga so bane nze mbakubiriza nze mu ntegeera yange eya lubega omuntu yenna atali Uganda nkukubiriza kuzimba kuneeno ku platform yo kuliko abantu abalala abatulaba nga bali mu Europe bali mu America omuntu yenna ng'oli mu Europe oli mu America bw'oba wazimba ennyumba ye Uganda togiteekamu bapangisa wenga n'ennyumba ez'amaka giteekemu kye bayita Airbnb teekamu kye bayita Airbnb okusinziira gwe wagizimba genda ku booking.com anti oluzungu okozesa lungi kyeki okay Airbnb kyeki e Uganda tulinanga we mulaba zibayita hotel e Dubai mulaba kye bayita hotel nti abantu bajja ne bapangisa hotel kati singa ngenda kubanga mva Uganda ngenda Dubai nsobola okupangisa hotel nenzija nsula mu hotel ye Dubai ne waliwo abantu abatambula nga family bagenda tambula abantu nga bana singa buli omwana apangisa room mu hotel omuntu omwomu buli hotel bagipangisa emitwalo nga 8 olunaku so zijja babeerera ssente nnyingi abantu abo abana naye kati woba olina ennyumba ye Uganda katugeze nti omuntu alina ennyumba ye Uganda ya bisenge 2 ate abantu abo abana bayinza okugamba fe okusinga ogenda osula mu Sheraton Hotel waliwo omuntu gwe tulabye wano ku intaneti e Uganda atupangisa ennyumba ye olunaku obanga mitwalo nga 4 so osobola okupangisaamu basobola okupangisa kweyo ennyumba yo ne bajja ne basulawo kubanga ennyumba bw'ogiteekamu abapangisa naddala zino ez'amaka mu abantu abali mu Europe mu America abantu babeera mu nnyumba yo ne bagikaddiya ate n'ennaku zino babbako abantu amayumba oyinza okubeera mu America n'oddayo e Uganda ng'ennyumba yo yali nnene n'ogipangisamu abantu ba poliisi baaki ne beekolera endagaano ne bagikubbako mu birabye ekyo kyo kituufu ky'ogamba kyembadde nzirako okugamba nti abantu bwe batyo bajja nti azze kumupangisa ennyumba ne bagikutwalako ne beewandiikira endagaano ennyumba yo ne bagitwala oba okitegeera ekyo nakyo bali kikozesa nnyo e Kampala wano bali kikozesa nnyo babbi abantu amayumba gaabwe n'agiremeramu n'agamba nti ennyumba ye oba okitegeera kati ensonga lwaki nsobola oteekako wano video katono nembalaga Airbnb anti wali ekiraita agreement tomala galeeta muntu n'omuteeka mu nnyumba nga temukoze agreement anti mukwata abanayuganda mwaganye byako simanya jjojjo nkubanisoko mu nnyumba yange awo ajja gigaaniramu mulina okukola agreement ebintu mulina okukola nga bya kizungu bwewali ogenda mu nnyumba tewamala funa visa wayifuna visa tewafuna work permit buli kimu kina beera on paper okukifunamu tewaba bwa mukwanokwana ebyo anti obuzibu obuliwo ffe tuli eno wala ng'omusajja oyo bw'agambye tuli wala tuli eno mu mawanga kati nga ffe abali eno mu mawanga eno ye application ya Airbnb ako kemulaba kaliko ekigambo Airbnb ebyo byenkolamu mukama wange
waliwo n'endala bagiyita booking.com osobola oteekayo ennyumba yo okusinga ate gwe gipangisa abantu e Uganda oli n'agenda yeekolera endagaano nga bakolagana n'abasirikale bakolagana n'abajaasi ne bakubako naye wano omuntu agenda kujja asule mu nnyumba yo kati kambalaga example nti onyigako bunyizi kweyo app nekuleetera amayumba gonna goyagala okusuzaamu abantu kati nze lwakuba biri mu katono naye nja kulayo vidiyo nayo ngiteeke ku platform yange kantroke mbalageko katono kantroke mbibalageko katono kankuyambeko ya beyond bwetyo bw'ogibikkula kati abantu kanswichinge ku hosting naye nga mwe mugiraba nze siribbira boba netiwaaka yange tubiraba so kati nti abantu bajja kujja obasuze nga kati wano wange abantu bajja oli abuukinga bubuukinzi ng'ali mu America najja gwe n'akubuukinga nga tomulabye gwe toyogera nabo bo ne bajja ne basula mu nnyumba yo kati oba muyita Kerry najja n'asula mu nnyumba yo nga teweetaazira naye nga just ka app kano downloading zino okateeka ku ssimu ako kolaba gwe n'oteekayo ennyumba yo B&B osobola n'okufuna endala bagiyita booking.com efaanana bwezi kemulabako B ka booking.com bosi bakuyisaani kuba kati nze njagala tukwatagane kuba nange byenkolamu e Uganda kirikinga ku akaunti yange kuno ku TikTok bana bali mu kulaba ono omukyala bammanyi bana abaana kuba ngenda nsomesa ku platform ezenjawulo nyingi dasi kati otuse ku level ya omuntu nga yazimba ennyumba oba oli atannaba kati wano badde kino bali mbanyonyodde abantu abali mu nsi z'Abawarabu ne mbanyonyola video yiyo business kiyitibwa motivation si capital tubeeranga omuntu n'akulimba okugenda onoonye capital okole business ekintu ekikola business ekintu ekikola buli kyoyagala okukola mu bulamu kikolebwa ekintu ekiyitibwa motivation okeera ku makya n'ofuna obwagazi bw'okukola ekintu kakati bw'oba oli eyo ng'owulira oyagala kuzimba nnyumba ng'oyagala zimba rentals ki nga motivation gy'olina genda okikole ba motivational speaker babeera waneeno ku TikTok ne babeera ku TV ne bagamba abaana mwabali mu nsi z'Abawarabu lwaki ozimba ennyumba yes nze nkugamba bw'oba ofunye motivation nga owulira oyagala kuzimba rentals zo okuzeeyo ka poloti 5 ku 10 oyagala teekako buzigo buyumba bwo bwabapangisa tukwata ssente zo n'ogenda ozikola mu business motivational speakers agamba ogenda kwokya ekikola business kyekiyitibwa motivation bw'oba owulira nga gwe essaawa eyo ofunye obwagazi obukola ekintu fuba olaba nga obwagazi obwo tebukka wansi bona ogenda oyingirire bino business motivational speaker byagamba okukola ate era omuntu wamala okukola business era afundikira azimbye genda ozimbe naddala rentals kubanga abaana abasinga abali mu nsi z'Abawarabu ekirooto kyo kyakuzimba rento ekirooto kyo kyakuzimba nnyumba z'abapangisa kale tukibalemu bwe kiti omuntu bw'agula poloti ye era yeba investment sente ezo era alina wazitadde kati ate bw'akwata poloti eyo n'ayongerako obuzigo n'agaa nti kanzimbewo obuzigo bwange 10 wano buli kamu kanandeetera emitwalo 2 sente zonna zaataddemu enkyasobola okusalawo n'agamba nti kati njagala kukola dduuka ddene ly'amasimu njagala genda Canada njagala kukola ki n'atunda ekyo kyennyini kyeyazimba eyo naye era investment ebeera business bale mulekerawo okuwabya abaana ekigendererwa kyammwe tetukitegeera omuntu n'okola vidiyo n'ogamba abantu ozimba oba okola nsobi genda okole mu business lwaki mulagira abantu okukola business ze batategeera ojjawo amaanyi agalagira omuntu okusimanyi genda okole business otuule wali okola edduuka otunde kino ng'omuntu tabitegeera tabikolangako naye omuntu oyo waaba afunye nga tabitegeererako ddala motivation mugende musome business how to make a business omuntu era ng'agenda kukola business ekintu kyasooka okufuna bakiyita motivation n'ofuna obwagazi obugamba nti ngenda kubeera driver wa bus obwo bwe bwagazi bw'osoose okufuna kati ogenda kikolerera nnyo business n'emitwalo 2 egye Uganda gitandika business n'emitwalo 5 gitandika business so mulekera kugamba abantu obusimanyi ofuna ssente ngenda okukola business abantu bajja kwokya omuntu waaba agenze mu Buwarabu n'afuna akasente ke
agenda agule poloti mwaba kyayagala ajja kikolerera nnyo bw'aba ayagala zimba buzigo agenda azimba obuzigo oba bw'ayagala ajja kukolerera nnyo so bannaye muzimbe guno omulembe gwe tulimu gwa kuzimba ate gwabavubuka mulekera owuliriza abantu abakulu tebakyategeera uganda eri mabega lw'abantu uganda eri mabega nnyo abantu abakulu twabawa nnyo obwesi omusajja nze nkubuli tebakyategeera bakyategeera biri ebintu eby'edambo omuntu atandika ovuga emmotoka ng'alina emyaka 4 ogamba otya omuntu mbu lwaki ovuga emmotoka bane ogwo omulembe gwabo musajja wange bw'oba oli anti oyagala simba kyekyo ky'osobola oteekamu amaanyi essaawa eyo genda gula polotyo teekawo obuzigo tandika okuzimba ezo ennyumba bwe zinaggwa abantu bazingire bosi wange tusobola okubatangazaamu nange musobola okunzikiriza omukama abakuume miss webale kumpita wano nja kudda omulundi omulala okusomesa abantu ku musomo omulala mwami mugenyi webale nnyo osomesa abantu na buli abaddeko kanzike wansi omukama abakuume thank you so much amin naye tewagenze kale kamberewo mukomesi wansi njagala kusooka kubatangazaamu nze ku ekyo ky'omusajja kyabadde agamba munzikirize katono genda maaso olw'omushana esaawa zino esaawa zino nze ndi uganda ndi we bayita Kyanjaga Yaza Road kisa tukuwulira genda mu maaso ndi we bayita Kyanjaga Yaza Road so omusajja byabadde abagamba ezo full furniture apartment oba eyo gundi gy'abalaze ya A&B byenkolamu era njagala nsooka kubalaga luumu zange nakola A&B oba ze tuyita full furnish then nkomewo twogere ngeze mbagambe kyengezaako bagamba oba kyengezaako okwagala okubagamba ng'amaze obalaga kyenkola kikyembalaga nze nkolera ku apartment but ziri full furnish osangamu buli kimu jojo obadde ki jojo bimusobedde bijja bimusobedde alaba omulamwa tugulinyisiza wala nnyo tugududde wala labira bannange tuyambye tutya omuntu atandika Uganda omwana akoze eki kyekiridaasi kyabadde atugamba n'emitwalo 2 gikola ki kisinzira ku kikyolowoozezza omulamwa gubadde nsaba kukomawo katono omulamwa gubadde tuyambye tutya bannaffe tulina abaana abawala eno naye oluusi nga balina pulaani enfu oluusi nga tebalina kwegamba nga anoonya ekyokukola obwongo obwesibye buli sitaaka okitegeera kati omwami yisa ekintu kino ogenda kigeza ate kituusa mu apartment nene ku mwana ali Saudi ayagala okukola emyaka 2 waliwo kyembadde mbeeta lwakuba temwagadde kunzikiriza but isooke kantuule mpulirize Dayos agambye nti ennyumba ey'amaka osobola ogikyusa n'obeera nga kwegamba omuntu asulamu for a short period n'akusasula nga si yakupangisa kyabadde agamba kimanyi oba kyoliko temwagadde kunzikiriza bagamba naye isooke let us go on katono nyokaawo era obubaka obwo nsinza okubuweereza abantu bano ababeera mu America Europe abazimba ennyo amaka e Uganda kuba njagadde nabo tulime baleka mabega nagambye nabo kwe bali ku kyanayo balaba obubaka bwe nawadde abantu abasinga okubeera mu nsi z'Abawarabu kola mpola mpola sooka oguleyo polotiyo obukadde 8 oba 10 giteeke wali tandika mpola mpola oteekako property kuba kyekintu kyosobola omanaginga nga toliyo Uganda ne mmaliriza nga abagamba toteeka ssente zo mu bintu bino nti katugule ente weereza maama agule ente weereza bano abantu babeera ku TikTok mugule enkoko biki ekintu kyonna nga toli Uganda buli ssente zoyo oli mu kweteeka mu tageti ya kutta kuwa butwa kuloba ogwa ddalu oleme kufuna kintu kyonna nziza ssebo nange ndowooza awo munanyongera akakisa tweyanziza ssebo tweyanzeeko mukulu Lubega nkweyanziza nja kukunoonyaako nange twongere okuwayaamu naye
okukkaatiriza ku nsonga ey'omulamwa gwaffe abaana abali naddala ku ddungu ebintu bye basobola okukola. Kaakati Mr. Isa gundi yeyitamu eddoboozi linkomerawo naye kye mbadde ngezaako okugamba nti omwana ali ku kyeyo mu Buwarabu era ng'omukulu bw'agambye ky'olina okusooka okwesonyiwa. Waliwo omukyala eyagambye nti ye bwe yakuŋŋaanya ssente kye yasobola okukola wali kuzimbirako bakadde be ennyumba. Kituufu nnyo bannange okubaako kye tukolera bakadde baffe, naye nze ntera nnyo okubuuza abantu nti bw'otandigenze ku kyeyo bakadde bo ennyumba ne basigalamu eyo ki ekyandibaddewo. Mu bulamu muno njagala mutegeera ekintu kimu nti kasita okula oba ekyokulabirako kye nnyinza okuwa bw'owulira ng'ennyumba egaanye, ennyumba y'abakadde bo si ogimaze ogizimba, funayo emyaka 3 nga tokola ogenda otuule mu bakadde bo olabe oba kinaabasanyusa ng'ate gwe wabazimbira n'ennyumba gye balimu ssaawa ezo. Njagala kugamba ntya nti teweemalaako ssente olw'okuba olina gw'okolera ekintu kyonna mu bulamu. Bakadde bo okubeera naawe okukukuuza okukola ki bwali buvunaanyizibwa bwabwe. Mu bulamu muno tulina famire 2, tulina famire iyo gy'ovaamu n'eyiyo. Buli lwofe nnyo okukola osooka okusanyusa famire gy'ovaamu nga tonnategeka famire yiyo. Famire yo bw'erituuka n'eremererwa togenda kubazza mu famire gy'ovaamu. N'olwekyo njagala ebintu byonna bino bye tukola ddala abaana abali eyo ku kyeyo, ozze ogenze nga kaddaama ogenze mu kiyumba contract ya myaka 2 bakuwa wakati tubale ku 8 ku kakadde kamu n'ekitundu. Sente ezo okutta omwana oba wali omuzaala Uganda omugye ku musajja omutadde mu ssomero lya mitwalo 5 kyokka contract ya myaka 2. Naye nga jjukira emyaka egyo 2 bwe ginaggwako kati omwana ono ogenda mmuzzaayo mu ssomero lya mitwalo 10 ogenda kukola otya? N'olwekyo mbadde mbasaba nnyo buli lwogenda ku kyeyo fuba nnyo bw'oba obadde Uganda osaasaanya emitwalo 15 ate osale busazo odde ku 10, kubanga abantu abali e Uganda tugenda kusalira omusango ne bw'oba wali ompeerezaako omutwalo wano ku ssimu. Nkigambye bangi naye era bw'odde Uganda togenda kufuna wadde akukubira essimu ne guwali oweereza omutwalo kasita onaatuuka n'otuulawo ne tubeera nga tuli wamu ffenna mu nsi emu. N'olwekyo kati ngamba ntya waliwo omukyala yagenda nti yagula ettaka lya bukadde 8 nga tekuli kyapa. Eyo yali choice yo, kubanga wagula mu kifo nga kya bbeeyi ng'ezo ssente zo tezikuweesa kyapa. Ate n'abantu abagula ettaka byonna abali ku kyeyo tebamanyi na tenuwa system ki gye bagula ati nkola ki gy'ogula. Waliwo abagenda ne bagula ku ttaka ng'ettaka lyaguzeeko lya kika lye bayita customary land, ng'ekika bwe kirituula ne kigaa nti tetutunda ero liba limufudde. Waliwo abagenda ne bagula ku gye bayita former public land kati gye bafunirako ebyapa bya freehold oba ettaka eryali lya ezo mayiro 9 n'ezaali eza kingdoms endala gavumenti lye yatwala n'eryezza kati lyegabirako ebyapa. Oli ajja kukeera ku makya gwe wagula ng'oli mu kibanja yagende ye asabe ekyapa area land committee emu approving district land committee ekola approve afune ekyapa ku kibanja kyo obeere ng'okyali ku kyeyo osange ng'omusajja yakubawadde ekizimbe. Nderafo kati ngamba ntya ettaka gye liri ettonotono nga liriko ebyapa mugende mugule ettaka eririko ebyapa nga tonagula ttaka liriko kyapa. Tunuulira ebintu bibiri, mortgage oba caveat. Mortgage kitegeeza bbanja omuntu aba yakisinga mu banka kati gwe bw'okeera n'ogula nga kiri mu banka kitegeeza nti oguze empewo ne bwe kiba nga ekyapa weekiri era oba oguze empewo kubanga kiba banka yekirinako obuyinza so naakuguzizza paka ng'asasudde ebbanja eryo. Oba si kinga ebbanja ttono muwerekere mugende mu banka osasule olyoka ofuna obwannannyini obwo. Oba caveat nga waliwo enkaayana oba issues zonna ezikiriko aguza yasikirawo tebamukkiriza n'ebirala. Kati nkugamba ntya bw'oba oyagala okugula nze nno okwawukanako ku mwami Olubega sandiwagidde muntu agula ttaka lya ntegeka nga alina kyasuubira mu maaso kugula kataka katono nga 5 ku 10 oba 10 ku 10. Genda ewala, waliwo ebifo ebiri ewala, waliwo ekifo bakiyita Tooketto kiri obeera omalako obeera oli mu Luweero ndoza kiri wakati wa Luweero ne Nakasongola. Yiikayo ettaka Tooketto eri ku miliyoni 6 Tooketto saawa zino. Gula ne bw'oba osinga Lusuku osobola okutemamu emmere eyo n'ogitunda. Ettooke kati litandikirwako saawa zino liri mitwalo 2 era tojja kugamba muntu nti ndagaako ka vidiyo ebigenda mu maaso aleme kukakulaga oba akulaga ettooke ng'ate akulaga ndiizi. Obeere ng'omonitalingira awo osobola okukola ebi era ojja kutegeera ne bw'obanga ekyapa ky'omaze okifuna bw'onaateekayo omwaka gubeeramu sizoni mmeka. Sizoni eno ebanaakubba era banaabikula ojja kulaga nti tebiriiwo teyabisimbye
ate kolagana n'abantu ab'enjawulo so sindikayo no n'alabayo n'omanya n'okubirayo n'omuntu ow'ekyama naye n'agenda n'alaba ebigenda mu maaso. Mr. Mugenyi katono nnyo weebale nnyo abantu bagambe nti eka y'ettaka erimu poloti zino 5 ku 10 ze twogerako buli omu z'ategeera erimu poloti 5 ku 10 8 nga tebannabasalamu makubo we basalamu amakubo zibanga poloti 6 oba 7 ekituufu. Omwami bw'ayogera eka y'ettaka guno nagwo musomo gye guli ku gundi ku platform yange nagupininga n'ogupininga ne mbagereza nti eka y'ettaka gezanga boolaba ekisaawe ky'omupiira mu abawala abali kuno abatamanyi eka y'ettaka bwe yenkana eba eneetera okwenkana ekisaawe ky'omupiira abaana bwe basambira okuva ku goolo eno gye tuyimirira ne tugamba goolo empale yeegwa giwaaniriire paka kwoli goolo omulala eka eba ebulako kitono nnyo okwenkana ekisaawe ekyo. Bwe bakwata ne bagitematemamu eba evaamu poloti 8 naye kati essaawa zino bw'ogigula obukadde 6 oba olina poloti zo 8 5 ku 10 gw'ayagala okumanya poloti bwe yenkana ojja kugendera ku pulatifomu yange obirabe. Kati omwami bw'aba gambye egula obukadde 6 mu ekyo ekifo mukulu genda mu maaso. Kakati okugenda mu maaso eraawo kati waliwo n'ekirala omuntu asobola okubeera eyo ku kyeyo n'atereka akasente ke bw'aba nga talina gwasigala ne Uganda. Nina omuvubuka wange era bwe twali tudisikasingamu ne mbaako amagezi amatonotono ge namuwa saategeera baabuwe nti yagagula atya. Ye yatereka essente ze bwe yadda wano n'anoonya akamotoka. Yagula akamotoka bakayita karawumu. Bw'agula karawumu kaali ka $226,000 n'asasulako $112,000. Yangamba yali azze ne $115,000 yali abaddeyo emyaka 4 naye ndoza alina ebirala bye yali akola n'asobola kujja na $15,000. N'agenda n'agulako karawumu ako bw'akasasula kaali ka $226,000 ndoza yasasulako 12 bw'amala okusasulako ezo ssente ze n'akafuna n'afunako ka apartment mu kibuga omwo yakafuna mu Mmengo ng'akasasula $5,000 buli omu n'aga nti omusajja nga yeewanise $5,000 n'asigaza ssente. Naye ye kye yali abaze n'agenda n'aregisteringa akamotoka ke kano mu Uber. Naye omuvubuka byakoze abeera awo ku apartment ke ne yeebaka naye n'ateekako app azukka nga bukyali n'ateekako app ya Uber. Kati gw'olaba muvubuka kufuluma n'akomawo bw'akomawo kumbe app awo mu kifo kye yalonda abatambula baba bangi baba mulaba waali buli kufuluma adde ewuwe. Kati mumuwoza omuvubuka takola abeera muno mu nnyumba afuluma bufulumi genda kubaala kumbe buli wafuluma abeera client yamwagala kubanga yasalawa abeera awo ng'ali awo wa stationinze makati mu kibuga bw'afuluma bw'agenda kati gw'olaba bw'afuluma bw'agenda bwadda naye nga akugamba nti olunaku nga buli kimu kivuddeko wali asobola okubeera n'emitwalo gye 10. Anti kyebava obagambako awo katono awo omuntu asobola okubeera awo ng'akola naye nga gwe tokimanyi nti akola oza yeebaka oba akola ki naye nga ye alina kwatambuliza emirimu gwe wootamanyi. Kati saawa zino emmotoka yagisasula $2,26,000 yazimalayo akola byakola bitambula bulungi talowooza nakudda ku kyeyo. Owulira kati abasajja abali wano driving permit nayo mugimanye nti ne bwoba ogenze mu nsi nze ndi wano Bungereza naye ne bwoba otuuse wano byebimu kubanga osobola okuvugana wano emmotoka ng'olina driving permit ya Uganda for some time. Kati nga bw'okwata ebiwandiiko by'obuyigirize todda wano ganze saasoma kati bw'oba tewasoma ne driving permit nayo yali ekwetaagisa kugenda mu ssomero nayo gisoma yesi kirungi naye tekikyalina nnyo gundi kambabuulire. Ne bwoba mukazi ng'oli ku kyeyo oli kadaama ekyo nakyo osobola okugamba nti nteekewa ssente ne tugamba nti kale genda ofune driving permit nga waakakomawo Uganda. Kubanga agaagala okukozesa abakazi kati saawa zino olw'okuba abakazi kati ennaku zino abakazi balina more chances compared ku basajja. Naye kye mbagamba kitya nti mwekwate bulungi kampani nyingi nnyo ezaagala okukozesa abakazi nga ba drivers. Ogwo nagwo omulimu gw'oyinza okukola ng'ozze Uganda kufuna pamiti notandika okugezaako okunoonya amakampani amangi okukola. Waliwo kati emmotoka zino greda ezo tractor omuntu avuga waliwo emmotoka bagita excavator ze zino ezisima ndoza bino biddaamu naye emmotoka eyo okugipangisa kati ogirete kusimira eddaamu bagipangisa obukadde wakati wakamu ekitundu ku bukadde 2.5 buli lunaku. Kaakati bw'oba oyiza okuvuga eyo munnange olowooza oba osasula otya naye kuwa ssente eziwerako. Waliwo abavuga tractor ezirima enguudo eyo nawe byeyigiriza gyo na mirimu
osobola okugikola kukomyewo Uganda. Mr. Mugenyi nkuwemu ka support yawo akatono. Esebo. Abantu abasinga obungi abagenda mu nsi z'Abawarabu babeera n'ekirooto ekigamba nti bwenva wano njagala kweyongerayo mu nsi ez'Abazungu. Njagala kweyongerayo mu America, njagala kweyongerayo Canada. Abantu abasinga kirooto kyabwe. Omwami ono ekintu kyayogerako ekyofuna driving permit. Buli omu aliko kansabe nti olina obudde wuliriza. Kubanga enkyogedde okumala ebbanga ddene njagadde nkikuddiremu era otegeere bw'oba olina essuubi lyonna eritambula ogenda okolerako mu nsi endala zonna ensi z'ebweru bannaayi ebintu ebimu ebya Uganda tubiyisaamu amaaso naye ekintu ekisinga obukulu kwe kubeera driving license omuntu gwe kiyite driving permit okufuna driving permit ye Uganda bw'ogenda mu driving school bw'ogatta ssente zonna ze bakuggyako kitwala ndowooza emitwalo nga 7 n'ogenda mu driving school ne bakuyigiriza okuvuga ne bakuwa ne driving permit ku mitwalo 7 byonna biwedde n'otambula n'ogenda n'otandika ovuga emmotoka ya bulijjo kati bw'otuuka ku Bulaaya ogenze Sweden ogenze Germany ogenze America okuyigiriza okuvuga emmotoka essaawa emu bweki oba essaawa 2 okuteeka n'ogenda mu driving school okumala essaawa 2 bweziti ne bagamba vugamu essaawa 2 mu mmotoka okisasulira emitwalo 7 ndowooza banaye mukyewuliriddeko ekyo nakyo nakikolera vidiyo namba kwata ssente zo ng'omwami bwagambye genda ofune driving permit ye Uganda oba oli mwana muwala oba oli mwana mulenzi obeera ng'eyeetaddeko degree ey'okusoma kubanga ekirooto buli omu kyalina agamba bwe mba nvudde wano ekkata nandiyagadde nnyingire Canada nandiyagadde nnyingire Sweden naye bw'oba waakatuuka wano eno mu zino ensi nojja ne driving permit ye Uganda kati nga bw'olaba Sweden bw'olaba UK America bajja kuwa omwaka mulamba ng'ovuga emmotoka emirimu gy'okuvuga wano mingi kitegeeza otuuse lwaleero ku Monday enkya ku Lwokubiri ofunye omulimu ku Lwokusatu otandika kukola okusinga okubeerawo otuuse mu America abantu bakuteekawo bagambe Lubega ogirondabiririrako omwana wange nga bwe nkuwaayo $150 buli wiiki bannange ekyo nakyo kintu kikulu obeera weetaddeko value mukulu Mugenyi genda maaso kankomewo katono ba bro kakati tuvudde ku kyokuvuga emmotoka kubera tubale tutema mpenda omuntu akola atya butya bwayinza okuganyirwa mu kasente kagize kakoleza ki kakozeeko bakuddungu ekyokugula ettaka kitubadde tuliko nti oba omuntu agula ettaka mu nsi zino ng'era omukulu Lubega bwagambye nti abantu balina ekirowoozo nti bw'atuuka mu nsi agenda kweyongera babeera ku Bwarabu agenda kweyongera agendeko mu nsi ennene naye mu nsi ezo abantu balina bye batera okugamba bannaabwe nti olina pepawaaka kaakati ne pepawaaka bw'ofuna ekyapa oyo pepawaaka atandise omufunyi oyo pepawaaka mujjukire nti abantu bano mu nsi zino ezikulaakulanye batunuuliranga nnyo ebintu ebikkirizibwa mu mateeka eri gy'oli ebiri waggulu nti kati mu ttaka ekyapa kyekiri waggulu n'olwekyo eyo pepawaaka gw'ogenda okuteekako okubalaga nti bannange ninayo yiikayo ettaka e Uganda ne bwe mumpa visa okujja mu konferensi yammwe nzirayo e Uganda ekyo kimu kitegeeza nti oba oyambiddwa ekyokubiri nina mukwano gwange omu muyindi yali musajja mugagga nnyo mu Uganda nangamba ne omanyi lwaki abaddugavu muggwawo mangu ne bwoba oli mugagga n'ofa sente ne ziggwawo ne famire ne zigiggwako ne mugamba nti nedda nangamba nti buli afuna sente alowooza kuzimba mayumba sigambye nti nvumira ekyokuzimba mayumba naye nkulaga kino eky'omwami ono gulabe oba okirina kyokiyigamu batewali nangamba kati ogula poloti mu Kampala bw'omala okugigula weeri ewalayise ennyo okuliraanako ekibuga ngeri bukadde nga 3 bw'omala okugigula n'ozimba ennyumba n'ozimaliramu bukadde kumpi nga 10 kubanga eriyo abakomawo nalava ku kyeyo bakadaama n'asanga tezinnaggwa era naddayo ng'era tezinnaggwa nandagwako omwami omu nja muweerako example nja mwogera aliwo kampani yawe Matugga bagita everyday biscuit yawo ng'ogenda mu Matugga nangamba naye omanyi omusajja oyo sente zeyakozesa kubanga omusajja oyo twali tulina bye tumuwa sukaali nga buli wiki tumuwa emmotoka za sukaali 2 ensawo 10 naye ng'ajja n'azitufunako
bwaze tufunako n'asasula oluvannyuma ng'amala n'omwezi nga tannasasula. N'aŋŋamba nti kati singa omusajja oyo kampani ye bw'aba nga yagitandisa obukadde nga 10 nga capital nga yabukwata n'abugulamu poloti, okimanyi nti singa talina we yatuuse. N'aŋŋamba kati omanyi ekyuma ekikola tomato sauce sente ze kigula ne mugaa simanyi. N'aŋŋanze bwe nali naakajja mu Uganda muto wange yali akola tomato sauce naye akuuma sente ze yakagulamu teziwera na bukadde 2. N'agula obucupa mu Australia n'atandika okupaakinga n'asaplayinga amaduuka gonna nti naye mu wiiki nga 2 essente ezo yali amazo zijjayo. N'aŋŋamba nti ekintu ekikola sente manufacturing. Lwaki manufacturing? N'aŋŋamba kati oyinza okusanga nga akacupa ka juice ng'oli akatunze 2,000 naye ng'ebirungo byakataddemu tebiweza nusu 8 kubanga amazzi tetulina amazzi ate malungi. Omuntu asobola okukola omunaanansi n'agufumba n'ayiga preservative z'aguteekamu n'ateeka ku market muna Uganda. Olaba asobola okugenda ku dduuka n'abuuza kali kakunywa bakayita ki n'omugamba nti kaakajja naga akampengezese. Ne bw'osiba musulo mu cupa oli nga tagutegedde nti musulo n'owandiikako simanya wayini biki, omuntu ayinza okugusaba asooka atesitinge kubanga twagala nnyo okwetesitingirako nga tukyali mu economy bwetyo. Buli kintu kyonna ky'oteeka ku market kisobola okutambula naye bw'oteekawo amayumba obeera olinda kimu bapangisa ate omupangisa abeera omu ateggo. Tebajja kujja 2 bayingire omuzigo nga gumu ng'ebya Dubai ebya bed space nti oli ajja kufuna ateekemu abapangisa okusinziira ku butanda bwonna bw'ayagala. E Uganda teri muzigo gw'ogenda kufuna onajja omuggyeko sente ayingire n'omulala omuggyeko sente mu muzigo gwe gumu. So kati ntegeeza ki nti ate bw'oba okoze kacupa kano oba mu manufacturing ng'olinawo obukadde bwonga kati essaawa zino waliwo obuuma bw'endaba obukola sabbuuni. Nendoze kinene nnyo ng'okola miti gya sabbuuni kagweramu miliyoni nga 4 ng'okola miti gya sabbuuni. Bizinensi ezimu tulina kuziyiga ne tuzeesomesa okusobola okuzikola. Omuntu ali ku kyene bobeera kaddaama nsubira osobola okufuna miliyoni 4 ezikola akuuma ka sabbuuni n'okateeka mu makaago ne bw'oba ng'okozesa generator oba gundi ya diesel oba okozesa masannyalaze osobola okufuna bw'okibala. So mbagamba nti tugendeko mu manufacturing. Ne bw'oba okola liquid soap kuba liquid soap okumukola teyeetaagisa mitwalo giwera 3. Simanyi ogula ungalo n'ogula omunnyo n'otabula n'oteeka mu bucupa n'oteeka mu bucupa n'okola ki n'otandika okutambuza mu companies gundi hotels ogenda okulaba nga sente zivuddeyo. Eri abasajja abaleeta ebintu balanga Mr. Mugenyi mbadde njagala okuweeko ka support yawo akatonotono. Kyembadde njagala okugamba baganda baffe bano ekintu ekirala bw'oba ogenze eyo ku kyeyo gy'oli baako ekintu ky'oyiga. Emmere abawarabu engeri gye bagifumbamu si bwe tugifumba e Uganda. Ninako omwami gwe mmanyi yava mu nsi z'abawarabu n'oyo yennyini akola gundi gwe bayita dalausi juice yali mu nsi z'abawarabu gye yabiyigira kati mugagga muvundu owa dalausi juice. Waliwo omwami omulala akola buddadiizi era bano abaana bamumanyi akola buddadiizi e Uganda obugundi obukaluba obundaazi obukaluba buddadiizi naye yabuyigira mu nsi z'abawarabu. Kati bw'oba ogenze mu nsi z'abawarabu bw'olaba oven mu kiyungu we bagamba gezaako fumba weeyigirize fumba keeki muziteeke kuneeno ku gundi zammwe ku tikitoko zammwe. Nze gwe mulaba waneeno ndi mufumbi naye obufumbi saabuyigira Uganda kubanga mukimanyi nti abasajja Uganda tetufumba. Naye ndakolako katono mu hotelu nga nakatuuka waneeno nenjoza ku bintu abazungu ne banjagala nnyo ne bantwala mu kiyungu nenjigayigiraawo bum nga n'Obama mufumbidde. Ekyo ekintu ky'ogenda okuyigira eyo mu nsi z'abawarabu kiyinza okuyamba e Uganda okukola bizinensi eyo. Singa oyiga okufumba osobola ovayo mu nsi z'abawarabu n'ogamba kanzireyo ewaffe njiza okufumba piraawo ninawo akati sente mmeka nkoleka restauranti kange ntuulaawo. Mbadde mu nsi z'abawarabu akabanga ke mbadde ku intaneti ngenzeeko ku YouTube neyigiriza osiba enviiri nkole saaluuni. Kati awo ngoddayo ku kye bayita disipulini y'okukola bizinensi kubanga ogenda kuva eno ng'enviiri oyizo zisiba obadde mu kiyumba n'oyiga okusiba enviiri ng'oziraba ku YouTube
n'oyiga okufumba ng'okulaba ku YouTube kati bizinesi ejja kukulema ate ng'otuuse Uganda nga tolina disipulini. Olunaku olw'omukaaga abaana lwe basinga okusala enviiri mu saaluuni yo, lwe basinga okusiba enviiri mu saaluuni yo, ate omuvubuka gamba jangu tugendeko emulungo tulye ekyennyanja. Kati olwo tonnaba kuyiga bizinesi, ogenda okukomawo ku Sande nga bagamba twasazeeyo emitwe ebiri. Olwo bizinesi yegenda kugwa. Kati olina okufuna disipulini, weeyigirize disipulini ng'okyali eno mu Bawarabu. N'ekintu ekirala, baako ekintu ky'oyigira mu Bawarabu nga tonnadda Uganda. Wewaba nga mweyo ennyumba mwoli temuli mu kintu ky'osobola yiga, tulina omusomesa bamuyita YouTube. Buli vidiyo yange abantu we bambuuza mbagamba genda ku YouTube. Nze okufumba kuno kwendiko nakuyigira ku YouTube. Nagenda nga nendaba ekintu nengamba naye keke bagikola we bati nga ndabanga ebizibu nengenda nenkigula nenkomawo ewaka nenkigezaamu enkya nengenda ku mulimu nenkikola. So banaye mweyigirize awo wennyini mu kiyumba mwoli muyiga okweyigiriza ekintu nga wolaba bwoyiga nga gwe mwennyini nyini bwe weeyigiriza okukozesa essimu nga tewali akuyigiriza nti essimu ogibikula bwoti saamu email address downloading app nga wobyeyigiriza. Genda ku YouTube kuliko emisomo mingi, kuliko okuyiga osiba enviiri, omuntu afumba atya keeke, omuntu afumba atya ono gwe bayita jollof rice owaba Nigeria. Bintu bingi by'osobola oyigira ku YouTube. Genda oyiga okusala enviiri kuba mbagambe waliwo abantu abanoonya eddaala ng'agamba bwe nnaaba nvudde mu Bawarabu njagala genda mu America. Bw'onooyingira America ng'olina ekintu kyo ky'omanya eky'omutwe nga wakiyigira mu kiyumba, katugeze nti omanyi okuba chapati ennungi kuba buli munnayuganda amanyi ofumba chapati, naye mu America abantu bakola nnyo. Mu America abantu bakola okuva ku makya paka ennaku endala 4, atandika leero ku Monday n'amaliriza ku Lwokuna olw'eggulo. Kati gwe bw'otuuka mu America nga gwamanyi okuba chapati ennungi, oli ajja kugamba lubega nkolerayo chapati 10, azikwate aziteeke mu freezer akusasule ssente, obulamu butambule. So banaye njagadde ekyo nakyo nkireetawo nti mubeeko ekintu kye mweyigiriza. Dalausi Juice yabiyigira mu Bawarabu, oyo omwami omulala owa Budadizi yabiyigira mu Bawarabu. Wanje asinza abaganya okuzimba. Nze mbadde mbagaana okuzimba nti bwobanga kyosazeewo okukola ekizokke, naye nze kyembadde ngamba nti bw'oba olina akasente katono okakozesa obulungi okuzimba ndabanga oba atakokozeseza bulungi. Lwaki ngamba bwe ntyo nti bw'onaaba olina ssente n'odda e Uganda, buli lw'onadda e Uganda cash flow ejja kuba tekyaliwo. Mu butabaawo bwa cash flow eno Uganda eri abantu abatugamba nti waliwo eyakomyewo wuno wakudondola mu myezi 4 ng'oli Uganda nga tokyafuna kinaana kyo kye wali ofuna, ojja kubala ekiddako bakubalire okugenda oba Bungereza oba America, ojja kubeera so desperate ng'olaba kana akantu ke kalina okutaasa. We wagula miliyoni 10 n'oteekamu be 10 endala ng'onyigawo obuzigozigo bwo, ogenda maliriza ng'era bakuwadde 10, still ojja kuba ofunye ssente naye ojja kuba ofiiriddwa. Nze mbadde mu property Uganda mbimanya abantu babadondola. Yako kimanyi nti emizigo gikuwa ssente continually. Gikuwa yes zikuwa, naye bw'oba oli ku kyeyo ginaakuwadde. E Uganda abantu tebakyayagala kusasula olw'amateeka amanafu ennyo agakwata ku bapangisa. Buli anaasula mu muzigo gwo kubanga ojja kubeerawo nga tomulingiriza, ajja kusenguka nga tomanyi gy'alaze. Tebiringa ebyobulaaya nti olina okubeera ne address gy'ozzeeko era n'oggyozzeeko balina okumanya gy'ovudde. Naye bino omuntu abeera ekireka n'asenguka ekireka n'agenda e Kapuculwa ne watabaawo wadde amubuuza nti ovuddewa, kibadde kitya. Kati ng'okyali mu nsi bw'etyo by'otegeka olina okubeera omwegendereza. Naye kyesiwagira kye kyoli omukyala yagambye nti temuggulawo akawunti mu banka nti banka zibba ssente. Ekyo sikikkiriza abantu muggulewo akawunti mu banka kubanga banka zirina amateeka agazifuga. Ndowooza mwami mugenyi ekintu waliwo ekintu kyenjagala okugambako abantu. Mwami Mugenyi ne mwami Lubega. Miss Nyabo. Nze Mrs. Otis ayogera. Bannayina bawulidde essaawa emu obwedda ndi wano nga nindiridde Mrs. Damama ampite. Era final. Mama yogera nze kanneemyotinge. Njagala owulirize era nga olaikirayo akawuuna nga kagamba kakati nze nange sigenda si nti oba njagala kubira banka bulango, naye nze waliwo kye bayita
diaspora account nagigulawo mu Centenary era nina mobile banking nti esente ziba ziteereddwako e Uganda zonna gye ziba zivudde I just got a message nti gundi akuteereddeko receiving the sente bweziti ne bwembanga nina bweŋŋambye nti jjako obanga zivuddeko nfuna message nti ku akawunti yo kuvuddeko sente bweziti so ekisinga obukulu nga tonnagenda bweru akawunti bw'obanga wagenda kuba wali okugamba omwana nti munayegulawo akawunti bakuteereko mobile internet ng'avudde bambi waffe eri kidera nga n'akasimu aka WhatsApp takalina ng'agidde ku kamapeesa. That is also a good issue. Naye bw'obanga olina access ku ssimu eya WhatsApp erisobola okugendako apps bambi gulawo bank account ogende bweru nga sente yo gwagirina gwagivunaanyizibwako. That is one. Ekyokubiri bwe mbasaagadde kubeera muntu mubi nnyo oba kubawabya bannange weesige gwe na mutima gwo na mwana wo abantu obeesige oba 5%. Lwaki mbaga nze kennyini kamwa koogera nze nayagalako nali nga sibyendiko kale nga nze mu Kampala naye maama wange yennyini nankubira naŋŋamba wano waliwo poloti etundwa eri wano ne wano we wati bwe yagimbuulira nalaba nga eri development ne ŋŋamba kanjigule. Maama wange eyo poloti gye yali aŋŋamba yali si yeeyo kati simanyi oba bakikola batya naye ssente balabika nabo balina engeri gye bazizannya ne bangulira poloti mu mbi ebyo ŋŋenda okuva e Butuluuki wano okutuuka e Uganda ng'epoloti gye baŋŋamba nti gye baali batunda nga si gye bangulira. Kyebandi mu kugamba kiri ekintu nti bwe kiba si kiweesige gwe na mutima gwo nze maama wange anzaala bwe nze first born we ye yankola ekintu ekyo ne tukiteeka wali. Nagendako e Uganda eyo nga nvudde wano eno ne ngenda okuzimba naye nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu singa ebintu bye nagula oba ebintu bye nakozesa singa nali nga babinsabye nga ndi Bulaaya nga baŋŋamba nti kati ensawo za seminti 10 ziweddewo nandigambye abantu bano banziba. Naye nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu nze nali nsula mu sitoowa seminti mwasula nga mbeerawo ebisumuluzo nga nze agenda nabyo baŋŋamba nti obusawo bwa seminti 3 bwe twagala bwe tugenda ottabula ne mbubawa ne babususumula ne babuyiwa mu musenyu nga ntunula bwenti olunaku lwe bayiwa siraabu okuva ku makya nga ntunula bwenti tewali kasawo kuba natuula waggulu bwenti ku kalina nga mbalengera bulungi. Ensawo seminti 10 ne zigwa wali nga baagalayo n'endala ensawo 3. Kati lwaki ndi mubagamba ebigambo bino nti ojja kuwa omuntu sente nti akuzimbire oba oweereza omuntu sente nti akuzimbire akugambe nti baagala kati ensawo za seminti 5 ogambe seminti balya muli naye nga kituufu seminti akoze. So bw'obanga ogenda kutandika butandisa okuzimba it is good to keep your money ogenda otandika omusingi nga wooli bwekubanga plastering biki ebyo osobola obikola nga toliiwo naye bwekuba kuzimba nju zimba entuuyo nga wooli. Ekyabaana abagenda ebweru nga tebamanyi kiki kiddako omanyi osobola okubeera excited oyinza okuba nga ogenze ebweru nga tokwatangako na mitwalo 8 ng'oli excited ng'essente tomanyi kikyazikozesa wadde emitwalo 8 tomanyi kyazikozesa n'otandika okukuba n'essente n'odaaga n'essente n'obonaabona n'essente. So for relaxing kwata ssente zo ziteeke somewhere relaxing othinkinge kye bayita nti think twice before you act othinkinge twice essente zo bwonna thinking twice ojja kumanya what is right to use your money. Naye okugamba nti ofunye ssente kati ogambye jajjangulira enkoko awo 5 ofunye ssente kati bangulira awo ente 2 bannaye nkubulira ogenda kuva ku Bulaaya nga olina byoya byanswa. Nze waliwo eyambalira nti bannange bwolunda embizi zikola nenkwata miliyoni 2 nenziteeka mu kiyumba ne bakuba ekiyumba ky'embizi nenkwata miliyoni 2.5 nengula embizi zaali 12. Mbabuulira nga ntya Katonda nagenda e Uganda ntuuka e Uganda
saatundako yadde embizzi emu n'ekitundu ntegeeza saatundako yadde ekitundu embizzi nga tezaaliyo simanyi zaazaala ne zifa simanyi eno yazadde mazzi simanyi eno biki ng'esente zentadde mu mbizzi tezoogerekeka so bannange it is not good okwawukana with your money think for your money nga gy'oli ate bwodde Uganda banaye bwodde Uganda sooka obeereko mu nju for 2 days abo abakulisivinga bategedde nti obadde bweru it is okay naye sooka obeereko mu nju for 2 days tosooka kulumba kibuga kugenda kugula ngoye ate bw'oba obaddeko ebweru banaye teweyogeza Luwalabu na Luzungu mwogere Oluganda mwogere Olusoga fuuka na kataala obeerenga like oli fala awedde emirimu because bw'onootuuka eri mu kibuga ng'oyogera Oluzungu olungi ngubuulira amazima ga Katonda mugulu they will rip you off bagenda kuripinga off mukyaliyo tukuwulira nyabo kwetuli nze mbadde mpuliriza wali ng'ogamba mbu n'embizzi we zaalinyirira tewalabawo kyobadde olina okukozesa mbu embizzi naye bannaye ebyembi bisekerwa genda mu maaso mukwano amazima natuukayo embizzi nga ebiyumba weebiri naye sente ze baŋŋamba ezazimba ebyo ebiyumba amazima nga ebiyumba nga weebiri naye nga biringa byanzimbira emitwalo 15 embizzi nga weziri oba zaali 3 simanyi eno yafudde simanyi eno baagikutte simanyi eno yabadde etya nga naye nguze nagula embizzi 10 n'ameka natta kati bannaye mbabuulira amazima ga Katonda mu ggulu toyawukana na ssente yogenda ogyesaasanize gwe kennyini obeere nayo bwe mapeesa na mudalisi n'ayongerekezaawo mugende mu maaso eyanyiza nnyo naye era nga bwe ŋŋambye nze nkyainsistingira ku kyange nti tokozesa ssente nnyingi nnyo kuba kati ebintu by'okuzimba byetaagamu ssente nnyingi omukyala abagambye ensawo 10 waluno n'ababeera ku kyeyo n'aweereza ssente ne bamugamba nti obusawo bwa seminti obwetaagisa buli 2 n'abuuza temusobola kukozesa 7 naye manya nti ozimba nnyumba tozimba biyumba bya mbizzi ate ennaku zino abavubuka beepanka bakyaza madamu alina okulaba nga ddala ennyumba mutindo ennyumba kati etaliimu tayirozi ne bwogenda n'obona eggwanga lyonna n'olimalayo bwebanga teri mu 15 oyinza obutafuna muvubuka agisulamu bwebanga ogikoze teriimu tayirozi singo eri mu tayirozi etandikira ku 15 kakati gwebe nanone abisobola bokisi za tayirozi mmeka zogenda osibisa obuzigo bukoze ye buli omu bw'anaazimba emizigo ani agenda okusula mu mizigo egyo ennyumba nziraba mu kibuga ndooza ebizimbe bira mu bibuga naye bana babizimba mutegeere nti bo balina gye bajja ssente naawe gy'otagenda kugenda ozijje n'azimba kalina nga ya myaliro 10 naye ng'emyaliro 2 gye giriko abantu gyokka n'alyoka abaseera n'agaa nti okwata edduuka ery'omu maaso obukadde 15 amaduuka g'omu kibuga gonna agasinga teri dduuka likka wansi wa bukadde 6 eri waggulu yonna ne wabeera weereere naffe be tugenda okugendamu naye nga akasenteko wakajje mu bulumi ozimba okubaweeraawo waggulu wabeera sitowa ayambiddwa ne wabeerayo sitowa atayambiddwa abachina oluusi beebakayo n'abayindi naye era ezimu nkalu so nze munaye enteesa yange nyabo neyanziza nnyo okumpa omukisa leero nze mugenyi nkusaba kunfollowinga nange nja kufollowinga baaka nerubega ndowooza kyengenda okugambako Mr. Mugenyi nti abantu ndowooza nja batangazaamuko nga ŋŋamba bwe nti ekintu ky'osobola okukola e Uganda obulungi nga toliiyo kyekyo ekyakopate nze kyenayogeddeko ne mbagamba nti bannaye bw'ofunayo kapolotiko e Uganda kubanga Uganda si nnene buli omu omanyiwa gy'ova njagala njogerere mu kifaananyi nga situnulidde muntu ava mu Kampala yokka muntu ava mu Wakiso yokka oba Mukono gwe buli omu omanyiwa gy'owali ova ogenda ku kyeyo buli muntu omanyi ekitundu mwova bwe kifaanana bw'okubayo akafaananyi n'omanya nti waliyo bantu emizigo emeka waliyo rentals mmeka buli muntu omanyi ettaka eriri ku kitundu gye wava
so nze kyensinga okutegeera nti ekintu kyensinga okukola e Uganda nga siriyo ku investinga mu property ng'omukyalo oyo abaddeko wabagambye nti ye yakwata ssente ze n'aziwaayo mu mbizzi ne we zaalinyirira n'embizzi we zaafukula teyalabawo kubanga bw'onoobeera mu kiyumba ng'ate waliwo omuntu akolera bizinensi ye Uganda ogenda beera ku pressure omanyi banaye kye bayita pressure olina kukera ku makyo babuuzi bagambe banaye kati kino ekiyumba ky'enkoko enkoko zaafudde ate ababbi bazze ekiro baazibbye naye poloti yo weebanga wali weeri Katonda n'akuyamba mpolampola n'ogikulaakulanya abantu abamu waliwo seniwo kuyingirira waliwo abantu abamu abagamba nti ewaffe byenva simanyi emizigo gya layisi biki nenkubuuza nti bwe bakutonderawo olina okugira munoonye enkyukakyuka si egenda okunoonya wootudde so buli muntu gezaako ku investinga naye bane temukwata ssente zammwe ziwa abantu balala bakolera bizinensi nze kuba bannaye nze misa ekintu kyensinga otegeera ssente emenya nze azituka ku makya wano neŋŋenda ngikola nenginoonya kati ate nemmeekya okupulaningira omuntu omulala nkubira atya pulaani ya ssente yange sinza kukkiriza muntu mulala kunkubira pulaani ku ssente zange waliwo awo omulala ayagala okwogera omukulu Ivo official ndabyeko mukulu wa Ivo official waggulu abadde ayagala kwogera Ivo alabika agenda bugenzi ku dancing school mpozi ekintu ekirala nga ngenda okuvaako kyengenda okunkuludinga nakyo omukyalo ono kyayogedde kyakoonyeeko ng'agamba we tuba tuddayo ewaka twetegeka tutya lwakuba nti mbapuleyingidde nnyo ebintu ebiri recorded naye ennaku nga nnyo emabega nze nina whatsapp yange ennene kuba abantu bangi abammanyi kati nagenda nembula ku whatsapp okumala emyezi nga 8 abantu ne batandika okumbuuza wabaaki waddawa naye nze banaye mbabulira nti whatsapp yali endwazi z'omutwe mbadde mbuuza kubanga abaana bangi mu Saudi Arabia nga yandyagadde ofuna ettaka naye ng'abantu abasobola okuguza ettaka bazibu okufuna nga baba bobbi ettaka lino lyembanguze mu estate nga omuntu aguze tugeze yiikazi nga zizo n'atemamu okulotisa engulu eri ettaka libeera litya libeera ddungi oba teribeera ddungi ekintu ekirungi okugula ku estate kuba estate ebeera kampani kati wetuzze tukula buli omu awulidde ku kigambo kye bayita jomayi wetuzze tukula buli muntu awuliddeko ekigambo kye bayita jomayi nti bwe wagendanga okugulamu ettaka mu jomayi wamanyanga tojja kubbibwa e Uganda tulina real estate dealers nga kampani ate ennaku zino mujjukire nti tulina kooti y'abantu yeno gye bayita TikTok kampani ngeze ennene bw'ogigulako ettaka bajja kutya erinnya lyabwe okufa okitegeera nti gwe mwenyininyini bw'onoogula ku muntu omutuufu property master omutuufu ne muva mu bino ebyokugula kuba n'abantu kojjaawo nakubira nagamba wano waliwo atunda ate nkya kojja amanye nti tojja musima ku nsonga eyo y'ettaka ekyo Mr. Lubega nina ndeza mukyala oyo emesagi yalina bonde vamu kakati mbadde kyeŋŋamba ku nsonga y'ettaka eyo tulina obuzibu e Uganda obuzibu buli butya nti ettaka lya estate eryo lizibu nnyo okumanya ebyapa byabwe oba bituufu oba si bituufu bitya nti estate ejja neesanga omuntu ng'alina ettaka lya miliyoni nga 10 bwesanga ettaka nga lya miliyoni nga 10 naye mugamba nnyabo ettaka lino tulitwala ati ye katusooke tukuweeko miliyoni 4 buli muntu anaagulanga tujja kuvaako omutima gwe tukuwa paka lwe tunaamalayo ng'omukyala akkiriza nga bakola endagaano nti abakkirize basaleesalemu kati gwe ne boonoonya ettaka eryo ojja disanga nga tetuli mumanya ga estate naye nga baasala dda poloti ne bazaawula yawula olusi n'okuzaawula nga bagenda kukola kingera bali zaawudde zikyali mumanya ga omukyalo oyo kati nga paka lwe balimalayo omukyalo oyo
balyoke babenga ettaka lidda mu mannya gaabwe obanga lidda butereevu mugago. Kati estate zikola zitya era nga negamba tulinamu poloti mu estate yaffe empya eri ku lwewakisa oba Vumba waluddawa nodduka ne mufuna poloti n'okwata gy'okwata. Okwata gy'okutola okuba estate eno eyagala ssente zinaafa kyesingera awalala weenaaguza abantu. Omuntu omulala bw'ajja n'alaba poloti yennyini gye wakwata era bagimuguza. Olwomala ogimuguza kati asooka okuleeta matiriyo bw'osooka n'otaleeta matiriyo tebanyega. Naye kasita mwesangawo ne mukola idingira ku poloti buddamu ofiisi nga baga nti ate omwana ono nga yakola mu byokulambuza yakulambuza ebyo. Naye tulinayo endala mu estate y'ekalagi katukutwale mu estate y'ekalagi olabe yagule wakiso bakutudde ekalagi naye nga bakikola kubanga omuguzi tabaddukako. Kati bakutwala ekalagi nga bakuteeka ekalagi kyokka wali oyagala wakiso. So kati ngamba nti bw'obanga ogula poloti mu estate kigule okuba kugiwamu matiriyo iwamu matiriyo alijja gisange ng'erimu matiriyo. Naye bw'ogula estate mu poloti ey'okulekamu ne estate zakyuse kati bakutambuza. Nze nina mukulu wange yagula gayaza ne bamutwala eyo simanya estate eri gundi Matugga ng'oyise Matugga nayo ne bagimuwa ate bwe yalwawo okuzimba era abeeraawo kati ali kalagi gye baamuteeka. Era amagezi ge namuwa nti wa matiriyo era taba muli wa matiriyo nawo baali bajja mujjawo because buli wewakula poloti gye wagula obukadde 8 estate bwegenda ekulu jajja esanga eri mukadde nga 2 kyokka we bakututte nga wa bukadde 10 kitegeeza bakubbi sente zo tezizadde nga bwali ozibazze. So kati kyekyo kale neyanziza naye nga omuntu gwengulako kale estate muntu agula muyikazi n'asalamu naye akuwa ebiwandiiko nga olina fule ku ttaka eno ng'olivunanyizibwako nga liryo ebiwandiiko byonna bikuwa nti wabanga liddemu enkaayana osobola omutuukirira ebikwatagana ku ttaka ly'oba oguze. Kyapa otegeeza kyapa ndagaano obanga oguze mu kyapa ekyapa akiguwa obanga oguze 5 ku 5 akuwa ebigyogerako era nga liryo. kale sooka olindeko kankunyonyole mu katono. Omuntu yenna ali kuno oba oyagala ogenda okugula ettaka kati kambawo ekisampo oyagala kugenda kugula kusika wano omuwulira bavugira emmotoka z'empaka kati yafuuka tawuni kanso. Oba oyagala ogenda okugula ebusiika sooka omanye nti ngula mu disitulikiti Kigongo ojawulira nti bavugira emmotoka z'empaka ne disitulikiti togimanyi. Kati busiika ali mu Luweero disitulikiti. Kati eruweero abeebusiika ebipapula byabwe eby'ettaka babikolerako eri ew'obulenzi eyo saizi ew'obulenzi yewali konti yewali ofiisi y'ebyettaka nerabidde ekyalo we bakiyita naye nga bwekulaba wakisuka bakolera bukalasa bayitawo bukalasa. So kaakati bwekyojja okukola ojja manya poloti yange eri busiika ojja genda ebukalasa ofiisi y'ebyettaka obagambe njagala kusaakinga ku ttaka lino. So okufuna ku ttaka kubako kye bayita buloko namba ne poloti namba. Buloko namba kyekyo ekitundu ekinene ettaka eryo kwe litudde. Poloti namba yeno poloti eyo gwe wogenda okugula kapaati akako ke bagenda okuwa ne ku kiri kyekatuddeko ekinene kye tuyita buloko namba. Kati ebyo bibiri byogenda nabyo. Bw'otuuka ku ofiisi obagamba njagala kusaakinga ku ttaka lino eno kumbuulira ebirikwatako. Balinga basasuza ssente nga emitwalo nga 5. Saaki kitegeeza ki mu Luganda? Mumbuulire ettaka lino liriko obuzibu bwonna. Mumbuulire ettaka lino baaliteekako envumbo nti omuntu omulala talina litunda. Envumbo mu Luzungu bakiyita caveat. Mumbuulire ettaka lino ali nannyini waalyo obutuufu. Bajja bikuteera mu bbaluwa ebbaluwa gye bayita saaki. Kati bw'onoovaawo nga bamaze okubuulira abo aba disitulikiti nti ettaka lino eno liri mu mannya ga Lubega ye nannyini waalyo era teririiko nkaayana tewali muntu mulala yenna yaliteekako caveat. Kati awo oli waddemba oggula. Kati nze Lubega nja kusayiningira kye bayita transfer form. Transfer form kwe kukwata ettaka ku kyapa kubeerako kapaati nga kaliko amannya Lubega DOC ye nannyini ettaka lino okuva ku lunaku nga 1 omwezi ogwa January 2023. Kati nga nkusayiningira ebipapula bye bayita transfer form nga lijja mu mannyago aga Mr. Mugenyi.
kati ezo transfer form tuzikwata era nga tuzizayo ku district bali nga bayingira mu kompyuta olwo bakyusa obwannannyini nga babuza ku Mr. Mugenyi nga bawandiika ne ku kino ekyapa ekyekipapula nga bakitayipingako amanya nti kati Mr. Mugenyi yalina obwannannyini bwe batyo ekyo kye bayita ekyapa. Kati ekintu ekirala ekikolebwawo kwe kufunayo kye bayita endagaano ne mugende wa chairman ne mukola ebyo nti chairman abaddewo mulimu n'abafuna balooya najja ne musayininga ne muwandiika endagaano ebyo biri fomo. Ne kati kiri kyenkubuulidde y'engeri entuufu y'okutegeeramu ani nannyini ttaka n'ogenda ku disitulikiti n'okola saaki n'ojja ku kyalo n'oweerezaayo abantu ku kyalo ne bajja ne babuuza baneiba nti poloti eno wano weeri wamma ya mwami Lubega. Baneiba ne babagamba eyo no poloti yaba Lubega yali ya taatawe bw'afa Lubega n'amusikira era ne bakiza amannya ga Lubega era ne bagamba balubega baagabananga famire kati awo Lubega watunda lwewuwe okitegeera kati omaze like poloti omaze okijjako obwo bwonna obukwakulizo by'otategeera okusinga okuva eri n'ojjoogula ne batandika okugamba Lubega waguza wa famire Lubega alimu kubba banne oli yateekako kavieti olwo bw'amala nosasula ssente zonze Lubega naziteeka mu nsawo emba ndi munywi wa mwenge nazinywa na mudde omwenge muntegedde kati bye bayita ebiwandiiko abo boogulako eyo ye process gye mulina oyitamu wekiba kisoboka osobola n'oweereza omuntu mu disitulikiti n'agenda akukebererayo nti ddala poloti eyo ntuufu n'ofunayo n'omuntu omulala n'agenda ku kyalo ate era oba oyagala okugula ewantu teweesiga muntu omu ne waabeera maama wo bamukwano gwasinga kubanga bakwano baffe bonna bali e Uganda bakimanyi nti ffe abali n'abalinnya ennyonyi ffe abalina ssente funayo abantu basatu bakwano okwongerezaako awo yesefu kakati okwongerezaako ku mukulu Lubega byagambye ku ngula y'ettaka nze nja kukibanguyizaamu mbagambe bwe nti bw'oba ogula ttaka nga liri Masaka disitulikiti bayita Kyotera, Lwakaayi, Lwengo, Sembabule, Masaka, Komansimbi land office ebatwala eri Masaka. Bw'oba ogula ettaka ly'ogula nga litandikira muba omanye ekitebikulu e Bunnamwaya waliwo bayita ku sita ng'obuuse ku sita awo watandikira Kyaddondo ne weetooloola yonna Kasangati Nangabo oyo oli mu Kyaddondo then eri Kasenge ebagundi ebabusiru Kasenge Nakawuka Nsavu yonna abo land office ebatwala eri Wakiso yetwaliramu naawo Kawempe Bweyogerere mwenne batwala eri Wakiso awo ziriwo bbiri emu eri Manju emu eri Miryango ekizimbe kiringa kyekimu land office etwala abali mu bitundu ebyo naddala mu disitulikiti kale tugambe Wakiso naye bwe kiba kyamasaza era tulabako ku ssaza nga liriko Kyaddondo oba Musiru olitageza n'akutwala Mukono land office ey'Emukono ekola ku ssaza Bugerere ne Kyaggwe omuli Buyigwe disitulikiti omuli Kayunga disitulikiti omuli Mukono disitulikiti awo wonna batandikira oba Beggayaza olwe bayite Nakasajja waliwo akatongotooga awo bayite Nakasajja eyo land office y'Emukono yonna yonna etandikawo Nakasajja Kijalijo Kyabakadde yonna Kalagi Seeta ow'Emukono Seeta Nazigere ow'Emukono awo nawe mubeera. Omukulu kyagambye nti omuntu alina okuwa transfer nekino ngenda kyongerako bw'aba akuwa transfer etegeeza kukyusa bwannannyini bujja mu ggwe mu buteeka mwoli naye bw'abanga mukulu Lubega ettaka lyagguza nga liri yiika 5 ng'akuguzaako yiika emu alina okusayiningira ne kye bayita mutation form. Mutation oba mutate kitegeeza kwekutulako. Bw'akuwa transfer nga takuwadde mutation form aba takuwadde ettaka. Bw'ogula ng'ekyapa eri yiika emu nga naawe oguzeeko yiika emu awo akuwa kye bayita transfer kyokka. Bwe kuba nga bwekutulako alina okusayingira mutation form n'akuwa n'obufaananyi bwe n'enda kopi ye ya national ID era n'asayiningako ne ku national ID nti yagikuwadde. So kati awo n'olyoka otandika processes. Agambye nti osobola okugenda n'obuuza ku land office naye bw'obuuza ku land office bagiyita informal search naye search eri formal ogenda n'osasula nakyo kikola naye okufuna nga kiri documented kubanga ekikulu siggo kugenda kubuuza bubuuza ne bisigala ku ggwe n'oli gw'obuuzizza olina okifuna nga kiri well documented. Genda ku banka kati banka ezisinga kyangu ya Housing Finance Bank ne Bank of Africa bw'otuukayo bagambe njagala kukola search ku ttaka nkolera assessment
owa banka agenda kubuuza ebikukwatako abitayipinge akuwa akapapula ako kebayita assessment genda wali ku kawunti osasule omutwalo gumu gwegwa search 22,300 zeza bank charges akakapapula bonna bokafunye ku land office gyogenda tewetaaga kuba wawadde n'ekikumi bajja kuba olindamu ennaku 3 ng'oddayo ono na search yo oba tosobodde kugenda ku land office etwala ettaka eryo gye riri genda we bayita ku bali bagita Amamu House kati bagita Georgian House eri mabega wa CPS oba URSB we bawandiisiza amakampuni bw'otuuka wo bagambe njagala kukola search bajja kukulagirira era bw'otuuka ali akapapula kawajje mu banka okatwaleyo naye bw'oba tokalina osobola okukolera awo waliwo banka awo naye kyakwekolerako awo jasanga omuntu ali ku kompyuta asobola okukulagirira abaagala bw'amala okuprintinga akakapapula n'ogenda wali era ku tera n'osasula mu DTB eri omu munda n'olyoka ogenda n'okawaayo wali awulindamu between essaawa emu ku ssaawa nga 4 osobola okwetooloolamu n'oddala nga bakagize bakafunye ne bakakuwa oba ku Sekaziga House bw'obeera mu kibuga Kampala wali gye bayita Sekaziga eri eno ng'ogenda ku Hamu wane wabadde ku mwala gwe Nakivuba awo bw'oguvaako ng'oleega wali okudda mu paaka enkadde we wali Sekaziga House oba okugenda wali main post office ye Kampala eriranye Bank of Uganda neoyongerako maaso awo katono awo nabo basobola okukakola ki okareceiving era ne bakolera ki ekimu kyoyagala ka assessment yako manye ya ka assessment n'osasula search fee n'obanga nawo osobola okujjawo eyo gundi eraga ebikwata ku kyapa ekyo that is ng'ogenze ne block number ne plot number ogiwandiikako era ne bwe bakugamba nti ettaka lino teririiyo akantu ko kali ke baba bawadde kasabe kubanga okyasobola okukakozesa era ewalala paka ettaka bwe liba nga gyeriri kitegeeza nti okasasulidde ako kagenze naye bwe liba nga teririiyo okyasobolera okukakozesa emirundi gyonna gy'oyagala paka bwe kalifuna ettaka eririiyo bwe bakugamba ettaka teririiyo ng'obaga nti akantu kange ke nasasudde mukanzirize kalisiiti kali aka payment nga bakakuddiza ng'era osazaamu wali ng'era owandiikako eddala lw'oliyagala okusaakinga era bwe liribanga nayo teririiyo ng'era osazaamu ng'era owandiikako eddala paka lw'olifuna eririyo akapapula ko ne kaba nga ssente zo zikoze neyanziza kakati mbadde nsaba kwongerako mwasibye mutya bannange kati mbadde nsaba kubuuzaako Mr. Mugenyi wabadde oyogedde ku kya business kati nze nga ngamba nti ebiseera ebimu tubeera twagala okutandikawo business naye ne tulemererwa kubanga ogenda n'obalamu expenses nga expenses ziri waggulu n'ogamba nti olina ogenda kutandikawo yes business olina okupangisawo ogenda oteeka business olina okupangisawo okusula sometimes birimu ne transport kugaba n'olemererwa nga n'otuuka ekiseera nga olemereddwa nga oyagala okutandikawo naye nga wobalaabalamu expenses nga expenses tezikukkirizisa kubeera nti n'obaako kyotandika. So mikwano nga tutuuse ku nkomerero ebintu bingi ebyogeddwako twatandikidde omwife gye yagambidde ekyamuleeta ku kyeyo na biki byejja asuubira okubeera nga akola bingi ebyogeddwako ebya bank account ebyo ensaasanya gyolina okusaasanyamu ssente kuweerera abaana okugula ettaka n'ebirala bingi nnyo sobola kubimenya bimalayo neebaza buli alabye to the end nsiima nnyo mikwano nsiimira ddala nkyensuubira olina kyoyizeemu ekitali kimu oba ebitali bibiri kuba bingi ebyogeddwako bingi ebyokuyiga bye tufunyeemu so nsaba okozesa comment section obeere ng'otuwa endowooza oba obeere ng'otuwa ekikina kyoyizeemu naki gwe kyobadde oteesa oba ki kyobadde oyagala okuyisaawo byonna tujja kubeera nga twesangayo mu comment section nyongera okujjukiza nti okyali ku All Channel Media subscribe for more updates like share and comment tewerabira okunyiga notification bell obulinga notified bwe nteekawo video empya nsiima nnyo mwenna babeera ku channel yange ne mulaba video zange ne mulikinga ne musharinga nsiima nnyo mikwano nsiimira ddala so katwate tubeere nga bategekera video endala ejja